twebuuza ku kintu kimu. Bwe tutunulira omwezi oguwedde emabega gonna, every weekend ebaddeko ekivvulu erugogo. Okitegeera. Ate nga si gamba nti abasinga badde bannayuganda twafunamu azawi namba esinga ku bo babadde bava mu nsi ndala ate okusingira ddala Nigeria. Tukkiriza nti Nigeria erina music omulungi. Wabula kye twebuuze Uganda, ba promoters mbuuza bubuuza okusigala nga mukyaleeta music ow'aba Nigeria, mukyaleeta aba artist aba Nigeria mu Uganda, kiyambako mwe mukikola kufunamu ssente? Kiki ekigendererwa ekiri waawo tekyongere kusuula music owaffe Uganda oba okumutambuza ku pepepepe ali awo tatambula bulungi nnyo. Kiss Daniels yoyo eyabaddeyo weekend eno eyabaddeyo olunaku weekend eno over the weekend yabaddeyo naye yakubye enno sho muve mu byokusaaga yakubye sho yakubye sho ate bannayuganda bawagira bannange okitegeera. Abannayuganda tulina ekyenjawulo kye tulina kye bayita vibe. Tuwa abantu vibe. Nabadde ndaba interview, one of the interviews ez'abantu ze bakozeeko ko namba esinga y'aba artist abazeko Uganda. One of them was Chakade Masakantu akade katambula waruka video akade katambula. Kaze kwega interview yaliko emabegako ne kaze katambula te emabegakaawo. Ng'agamba nti ye mu nsi zonna za performance emu zaakozeemuko gy'atali erabira forever ejja kuba Uganda. Kubanga Uganda yamuwa kye yali tasuubira. Yamuwa kye bayita vibe. Abantu bayimba kigambo ku kigambo, ebyo bigambo bye kigambo ku kigambo ne yeewuunya nga takkiriza nti ensi nga Uganda eriyo abamutegerera abamumanyira abamwagala. N'ekintu ekirala kye twebuuza nti aba Nigeria namba esinga tunulire nnwa gye yayimbako n'omu Nigeria emabegakawo nali neetegeeza interview ye ng'ali mu kukola interview ne bamubuuza nti ye yakifunamu promotion ddala yagifuna gye yali ayagala oluyimba olwa Fire lwe yayimba naye yagamba nti teyafuna kye yali asuubira lwa nsonga aba Nigeria bo music waabwe aba Nigeria ba embracing ekyabo okusinga okwembracing abalala bakola nabo collaborations. Nti Uganda tuba promoting oluyimba abantu balwagala lwatambula okitegeera performances ezisinga nga bafuna chance of performing naye nga akikuba naye eri teyakifuna nga bwe kyali kirina okubeera okitegeera teyakifuna nga bwe kyali kirina okuba. Slim Prince lwe luyimba lwe yayimba ne Winnie Nwaji olwa Fire Dancer okitegeera. Uganda twali embracing until now oluyimba olwo lukyakubeera oluyimba lulungi nnyo among others Winnie Nwaji zaalina naye ekyebuuzibwa bo lwaki tebapromotinga kimala. Twalabako Flavor of Nigeria yali akola interview era naye ng'ayogera about Africa, music wa Africa. Ebintu eby'omukoyo bye yayogera yagamba nti kati nga Diamond Platnumz so far by the time yakolera interview, by the way I need to check the internet ndabe ye yali asinza numbers ennyingi mu bayimbi aba Africa on YouTube. Naye nga agamba nti Nigeria tesobola ddomuwa ku credit, tesobola ddomwogerako ye kennyini nga criticizinga Nigerian media ne Nigerian industry eya music okuba nti basobola recognizing abaartists balala, which is okay. Ekyandibadde better oyo Flavor yali akyogerako bw'atyo. So nekitulaga nti nabo bennyini bakimanye ekituufu kye bali mukola oba lwakuba balina abantu bangi nnyo nti bo bawagira ebyabwe. Naye Uganda tuwagira lwakuba kati ekyebuuzibwa ekigendererwa kiriwo ekyokuleeta ennyo aba Nigeria abo mu Uganda. Ate abayimbi baffe bakifuniramu wa at the end of the day. Njagala kuta ku simu ali ku simu gwabambulira gwolaba kiri okay ddala kyandibaddeko kubanga babaleeta kuba mmwe balabi mmwe bafanya bagenda okuwagira. At the end of the day music yabeerako benyimba ezibeerako ze musaba ne mugamba singa baleeta gundi e Uganda. So is that okay with you nga mmwe abalabi baffe abalaba telefayina oba twandiyongedde ogenda maaso n'okubanga atuwagira ekyaffe ekye Uganda tusookere wane Uganda nti at least mwezi nga gumu twandifunyeyo no mwezi munene twandibadde tuga myezi ngebi tufuneyo ng'omu naye pa ku masimu katufuna ku simu ali ku simu gwe neetaaga anasobola okuba nga oweereza message nawe ojja giweereza nja kubanga ndaba n'abali ku Twitter nawo ndabe kye baŋŋamba on my page eriko Dana n'abatanzi buli omu ambuulire ekyo ky'okirowoozaako ekyo. Wanji sweeti kale bami naye bala okutulaba bebe Chekiriwo Joyce genda maaso mukwano ku mulamwa gwaffe. Gamba
bakwata bantu bakireta bakufuna mu sente naye nga kiyinza okutuula abayimbi baffe bannayuganda. Okay. Kale ye yenteesa ye tetugenderera kukuba ba promoter baleeta bayimbi bano naye twongere okubanga naffe tumanya woba promoter ng'oli ekituufu ekyandibadde kikolebwa kiri ludda ddala woba oyagaliza industry eya Uganda okubanga ekula mirundi emeka bannayuganda gye bavudde ne bagenda e Nigeria okubanga baperforminga mumanyi bulungi nnyo ekyaliwo ku Sindi lwe bagamba nti bamulinza agende Nigeria lwe bafuna bate eyo Sindi nga ataddewo akacyankala n'abanigeria naga tukulinza ojje Nigeria tugenda kulagako mu mbeera bweto sinalaba bayimbi bagenda Nigeria. South Africa they've gone abafa okuva ne Uganda okugendayo tulabye bangi abatambula okugenda mawanga amalala naye Nigeria haven't seen ani yali agenze Nigeria to perform ngojeko bino nti nayimba ne good but when you have a concert ngeri Nigeria bane mu papule bwe mba neerabidde kale kansoke